What was the akalulu kebaita BCW's diplomacy. Now akalulu kano, it is a digital diplomacy initiative era nga baba balonda abakulembeze. Now President Ruto yatuwangudde akalulu kano okubeera nga ye most influential African leader. Yeah, but actually it is global. Munsi yonna Narendra Modi, Indian's Prime Minister, ye yawangudde ye most influential leader on Twitter, and then nekuddako Joe Biden wa US, nekuddako President Recep Tayyip Ngoyo wa Turkey. Kati of course nabalanga ebaddirira Ruto nawangula mu Africa. Era yajidde mu kifo kya 13 nekuddako President Ramaphosa wa South Africa. Awo President Museveni we yayingiriddewo. Kakati nedda. Kakati wakuba temwagala gwanga lyamu. President Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku abakulembeze mu Africa abasinga okubeera influential. Yeah, mwali. President Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bakulembeze abasinga beera influential ku Twitter. Muna ati olaba tetuganye gwe kyoyagala obulira. Naye bayina emitendera ko bayita okulonda. Ekitegeera ddala uliriza emitendera. Ruto amazeeko bbanga kikuba president. Anti mupya kasenda baguzi. Sikasenda baguzi. Nti okubeera nti nedda akalukano kalinga kubonani asingako obukulu. Kati mulira nti bye bayitamu okulonda. Bbanga kiri omaze kuba president, because tusiba president omazeeko emyaka 4. Oba wagenda dda ku Twitter kati bwenzija ne kuba nedda Twitter ine bbanga lyemazeewo siteruddewo ako kafu. Then bye considering mentions, how often do people mention you? Abantu nga bogera ku President Museveni weno mumbozi za mwezi amalosi ku Twitter ate yandibaddeko okwo uliriza ati kati waliwo amusinze ate mwana go omukone eri then tweets twafuna golodi atweetinga emirundi emeka jukiro ona atweetinga omutabani na tweetinga bagambye kikana abenganda n'emikwano ali tweetinga eza mutabani we retweets zafuna ye ku account ye za president likes then n'aba following ne impressions ne reach ebyo nabibira consider kakati we magambye Museveni abasinga president wabasingira omanyiwo Ramaphosa akatanaweza na miaka 10 kuba president. Obontegera. Ono tanaweza na mwaka gwaki? Gumu kuba president. Kati njagala ompeyo omukulembeza ayina emyaka 4 kuba president aliko okwo. No, ate kati munna empulya we kuba on goal. Bwembanga semo na akatula wano nawe. Omazeeko emyaka emeka? Wano. Kuseti ye. Kuno kuseti na akatula yake emyaka 2 n'egigwamu. Nawe sebo nedda wayangwa. Olina emyezi ng'ebiri. Ani wantula wano netugenda ku netandiko londa igwe tuko expecting okukola better than I anga tiwe singa tujje sazo ku list ya president abasinga straka najirako straka asigala wa amanyirwa nsonga nti gocha ali we expect her okubeera nga akoze better than me yakabeera ko mwaka lwansonga nti omuntu gyako mu okulwawo abantu batandika omukowa other valuables ze ba considering mulimu emyaka mulimu gender, mulimu ne length of time in office. Yes. Ate bakowa kibobanga okola omuntu bwajjako mu okulawo kirowoozi bantu omuntu walwa mu office baba mukoye ne wabanga omusajja wabanga atukakasa emyaka nanga mu Africa gundi twitiye ekyakola amakulu tesijja kukola byoledo nsukka waawo tugende wa Lwasa manager Lwasa kireka kati ayagala